SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Ekiriwo mu kibuga Kampala ye musajja mukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi bamaze okuba nti alekulira amagye olunaku lwaleero. Kino kikulaga nti obaoliawo General Muhoozi amaliridde okuba nti ajja kuba pulezidenti era nga General Muhoozi olunaku olwaleero atulaze nti ajja mu butongole. General Muhoozi mutabanyi wa Kaguta Yoweri Kaguta Museveni, pulezidenti wa Uganda. Era oliawo wabaddewo project etambula emanyikiddwa nga Muhoozi 2026. Omusajja ono alekulidde amagye olunaku lwaleero mu butongole era nga takyali munnamagye. Ekikulaga nti kati mu mateeka ga Uganda akizibwa okuba nti yesimbawo ku kifo kyonna ekya Uganda. Amawulire agatambula galaga nti omusajja ono agenda kuba nti ajja kuba pulezidenti. Wano tetumanyi chance gye tulina is Bobi Wine ono Muhoozi anaamalako okuba nti afuuka omukulembeze w'eggwanga. Abantu bannayuganda bali willing okumusapootinga oba bintu bya just nti bintu bya kigumaza. Tulindidde okulaba reaction y'abantu kubanga obaoliawo kino kibadde kiri so shocking nti Muhoozi gwolaba tubadde tumanyi nti asobola okuba nti atuuka ku extent y'okulekerera amagye because ebiseera bino abadde ajja maaso n'okuba nti awaana n'okuba nti obaoliawo agenda mu maaso n'okuba nti like awaana amagye ga UPDF. Bye tugenda okuba nti tukutuusaako General Muhoozi lwakyavuddeyo ne conclusion bweti okuba nti alekulira amagye nakiika abadde kyakagenda mu maaso mu bufuzi bwa Uganda bye tugenda okuba nti tukutuusaako. Atukaniza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanyi ddoboozi wa Mtantambi Jimso number one ya Maxud Jambeni in Uganda. Omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli ogutuusaako oba wali agatambula mpola mpola. Omwaka oguwedde nga tukyali mu 2021 okulonda kwagenda maaso n'okuba nti kubeerawo era nga January ennaku z'omwezi zaali 14 musajja mukulu amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Tiwavura Museveni yagenda maaso n'okuba nti afuuka pulezidenti w'eggwanga lino ng'ayita mu kalulu. Wano nno omwaka ogwo gwennyini project emanyikiddwa nga Muhoozi project yali egenda maaso n'okuba nti esimbula era ng'oba oliawo Muhoozi project baali bakolezaako okuba nti bakola PR okumuleeta mu bantu era nga wetwogera ebifaananyi ebipande bagenda maaso n'okuba nti babitimba. Twali tulowooza nti oba oliawo omwaka ogwo gwennyini pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tasobola okuba nti akomawo. Unfortunately yasobola okuba nti akomawo era n'awangula akalulu ka Uganda ng'amateeka bwe gagamba Tanga Odoyi bwe yatugamba. So after there waliwo ebibadde bijja wabaddewo okusika omuguwa wakati wa People Power ne mutabanyi wa General Yoweri Kaguta Museveni. Njogera ku General Muhoozi, General Mulamba asobodde okuba nti olunaku lwaleero akatukuba agenze mu maaso n'okuba nti alekulira amagye mu butongole era nga oba oliawo kino ekikulaga nti enteekateeka ze ez'okufuuka pulezidenti oba ez'okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga zikulaga nti oba oliawo agenda mu maaso n'okuba nti azitegeka n'okuba nti atema emiwaatwa egisobola okuba nti gimutuusa ku bufuzi bwa Uganda. Abantu batandise okugamba nti Muhoozi nti Uganda is not a monarchy whereby nti omuntu nti omwana asobola okufuga ne tata wasobola okuba nti afuuka mukulembeze w'eggwanga n'omwana n'afuga. But the interest of NRM kikulaga nti the interest of NRM of NRM members and even the president himself akulaga nti interest ze ziri mu muvubuka ono Omutembula Kalevu nti asobola okuba nti atakinga over Ugandan government asobola okuba nti becoming a president. Era president Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'agamba nti bannayuganda bajja kusalawo who will be the next president. Azijukira interview yali akola interview n'aba France 24 bwe yagenda maaso n'okuba nti ayogera ku who will be the successor of
who will be the successor. So onakulwa lero General Muhoozi bwavuddeyo na resigninga kuba president kikubye nnyo shock ku Uganda ne bagamba nti Muhoozi atandika atya okuba nti resigning ku munnamagye nga yakafuna n'omulimu gw'okuba nti yabadde akola ki nti aduumira kye bayita land forces something like that nga yakafuuka General Mulamba agenze mu maaso n'okuba nti ateekinga obuyinza yatondawo ekibiina kya SFC ate at the same time olunaku lwaleero nti ku myaka emito ekimuwumuza amagye kyeki amaliridde okuba nti ayambalaga ne mukwano gw'enfanfe ajjukira General Muhoozi nga tuvudde mu byakatema ne politics agenda mu maaso n'okuba nti abeerawo nga bebagamba nti obukulembeze tumanya mukwano gwo, you don't have any permanent friend and permanent enemy. General Muhoozi ne Bobi bali nnyo ba mukwano era nga ebiseera ebisinga omu ku abo yakopanga munne empisa ez'enjawulo okusobola okuba nti oba oliawo afunako skills ez'enjawulo. So asaawa zino tulaba ab'omukwano abajja ogenda mu maaso n'okuba nti bateekawo embeera y'okuvuganya akalulu ak'amaanyi akagenda okubindabinda mu 2026 era saawa zino natandise okulaba ebipande ne projekiti za Muhoozi emipiira bw'otunuulira nti balamu events egenda maaso n'okuba nti etegeka emipiira baprintinze t-shirts baprintinze posters ezikulaga nti obuliawo General Muhoozi agenda kusobola okuba nti ajja mu 2026 ngamba nakugambye nti President Museveni yagamba nti tajja kukwata mwana kumuleeta byampaka wabula bannayuganda bajja kusalawo nga bayita mu kalulu akalulu olwaleero tutegedde nti keyake ketonye General Muhoozi agenda kubeera ku ballot paper 2026 nga NRM standinga nayo. Ekibuuzo kiri nti Muhoozi anaasobola okuba nti abeatinga ba opponents bonna abaluddewo. Jjukira bwe ndaba omusajja mukulu amanyikiddwa Dr. Kano Kizza Besigye agenda maaso okuba nti yeeyibula nga ajja mu form ey'enjawulo. Bw'otunuulira omusajja mukulu amanyikiddwa nga bw'otunuulira musajja mukulu amanyikiddwa nga Norbert Mao, he has been there and like ali experience his ideas nazo zibadde nga zigenda maaso n'okuba nti obaoliawo ziraga nti asobola okufuuka president w'eggwanga. Bw'otunuulira musaayi muto Bobi Wine nsuubira ke kaseera okuba nti obaoliawo naye atulagako nti can take over the government okusobola okuba nti afuuka president. Kati ekintu kiri bwe kiti Munnayuganda ki ajja asobola okuba nti ani ku bonna bannayuganda gwe bagenda okuba nti bassamu obwesige okuba nti bakulembera eggwanga lyattu Uganda. Bannayuganda bajja agenda maaso n'okuba nti Besigye, Muhoozi, Bobi Wine, Norbert Mao, Dr. Kizza Besigye oba omuntu omulala yenna. Shall we have elections in Uganda oba bintu bya Justice Kiwamba? So embeera bwetu bwekyali mpola mpola. Saawa zino buli omu tanaba kuba nti akola statement za njawulo naye ng'ate General okuba nti amaze okuba nti alangira nga bavudde mu magye kitadde ba opponent be ku bunkenke nga babadde balowooza nti obaoliawo General ono ajja agenda mu maaso n'okuba nti oba ajja buuzi na taking over but still General asaze okuba nti ajja mu bantu ba bulijjo okubaperereza okuba nti bafuna akalulu. Tulina ne General muntu abaddewo naye yaresigninga amagye mpola mpola abadde yeteekateeka okuba nti obaoliawo yesimba nawoko naye abadde neteekateeka ez'okufuuka president w'eggwanga lyattu Uganda. So Muhoozi yekka si yasoose okuwumula amagye ku myaka emito okuritayaringa amagye nti ne General Mugisha Muntu General Mugisha Muntu naye ku myaka emito yasobola okuba nti resigninga era gavumenti yagenda maaso n'okuba nti yamukkiriza okuba nti awumula amagye. Dr. Kizza Besigye retired Kano Dr. Kizza Besigye naye yagenda maaso n'okuba nti resigninga amagye okusobola okuba nti yesimbawo ne retired General oba General Yoweri Kaguta Museveni mpola mpola nga bwe retired but still akyambala ebigambo by'amagye nasobola okuba nti yesimbawo. So mu mateeka ga Uganda bw'obanga oli munnamagye okuwa ofiisi yonna osooka kuba nti oresigninga either mu magye n'ojja n'ofuna ofiisi endala. Muhoozi kyagezezaako okuba nti akola nti asobodde okuba nti resigninga officially atolina kugenda mugamba nti oba ki nti akyali munnamagye yakugambye amagye nagavuddemu alina ebibinja byabadde atendeka alina ekibinja kyegundirawo ekya SFC byonna akkiriza okuba nti abita okusobola okuba nti yenganga mu kalulu oba okuba nti avuganya mu kalulu akagenda okujja mu 2026. Ani awangula? Ekibuuzo kiri nti ani bannayuganda gwe bagenda okuwa akalulu? Of course NRM erina numbers ate baddewo newankubadde ng'ate ono omuvubuka tabadde nnyo so active mu bintu bya NRM
naye abaddewo anti butunulira NRM vice president aliko oba oli awo yenkana ne president emyaka oba n'okumusingako Haji Moses Sigongo mpola kwegamba like ebintu bya NRM bibadde awo nga bijja like wherever azenga ayinamu kumanyi ngoba oli abamuteeka ebbali so nolwekyo kikaseera okulaba nti NRM ereeta bamusayi muto okusobola okuba nti batwala eggwanga lyattu mu maaso newankubadde nga ate n'aba opposition bali willing okuba nti baleeta bamisayi mito okusobola okuba nti bateking over eggwanga lyattu Uganda so kati Obwenyi tumutunuliza Bobi Wine ne General Muhoozi ekibuzo kiri nti ani gogenda okwesiga okuwa akaluko mu 2026 ye Muhoozi alina amaanyi agasobola okuba nti awangula Bobi Wine oba nedda because resigninze naye mu abantu temanaba kuba nti bamutegeera nnyo effort batandikira kuba nti bagikola era nga saawa zino General Muhoozi yali mu maaso yali ku mimwa gy'abantu nti agenda maaso okuba nti akola statement ezimuleeta mu bantu ekizinja okuba nti buli akimwanguyira okuba nti atuuka gy'alaga amala okuba nti mutabula naffe bamutantambi gimso. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.